Yes, 10:33 Radio 4 ensonso zikoli ne 10:37 Radio 7 yakarabyuko bobo kama bwakabarega 10:27 Radio 8 ya omuntu wa wansi President tukomyewo ndoze tubivuddeko State House buli nsonga tugikonye njagala tukwate kubate tugendeko ku bino nalabye jjunga basimbye omukyala mu kooti yekaza oyinza muyite empala kitale simanyi oba emmekete kikola ku basajja bokka nendoza ne ku bakyala mulimu abakyala bagamba nti oyo naye emmekete mukazi yesimba mu sirikale alungamye ebidduko wa traffic n'amukuba oluyise mayi mu mbeera yalaga omusajja omukakkamu ennyo era yalaga obukakkamu n'atabaako ye kyamukola naye ensi yonna yavudde nesalira omukyalo ono omusango akati misango gyamuguddwako dda njagala kubuuza ebintu ebitibizza birabwaka abantu bangi nnyo bagezezzaako okubanga bakuba abasirikale bana aba traffic bakolera ggwanga bayamba ffe nga abantu bananyini bidduka naye oba kiki ekiwaga abantu oba kinaagala okukwataganako ne gye tuva ebyo bibyo akasemyo kaliko yogedde kiki ekiwaga kyenjagala okwogerako ekyo ebireetera abantu okukola ekyo bibeera okusingira ddala si bye byokka ne tebiri limited ku bisatu nti bye byokka ne ebikulu biri bisatu ekisookera ddala obusiru bwe buyingira mu mutwe omuntu n'asiriwala akola ekintu ekiyinza n'omuviirako okufa ekiyinza n'omuviirako okwavuwala mali yona neegenda neesaana olwa busiru bayibuli egamba nti aboonoonye ennyo ennaku zaabwe zisalibwako tebawangaala nze nagattako n'obusiru ababi n'abasiru bafa mangu kati obusiru bukireeta ekyo ogenda okujjukira nga wooli kati ali luzira kiraba obusiru bukireeta ekyokubiri ekikireeta kibeera kibeere fe abalunzi tugamba nti ekisigula ennyana kiva mu kibeere kyeyonka babeerako ekibasigula kaakati gwe tomanyi nnyo byawano mu Uganda kankuyambye n'abalala buli mulembe wano mu Uganda abeera mu bukulembeze abantu be beeyisa bubi si bonna buli mulembe ku mulembe gwa AMIN abakakwa abanubbi n'abalugwala beeyisa bubi nga bakujjako omukazi wo ne bamwe bakakaawo ng'olaba bajja ne basanga abaana b'abawala ne babeebakako ne bagamba maama tunula ne taata bwe mugaana ate ne babakuba olw'okugaana okutunulira bawala bammwe kye babakola nga banyumirwa ng'ava ku muwala wo nayimuka tenabakumaliriza mikolo najja nakuba nagambye tunula olabe kyenkola n'amuddako olina okutunula nolaba kye bakola muwala wo oba mukazi wo bajja mu dduuka bapaakinga emisana ne bakunyagako ebintu ne nga tebagambwako ow'eggwanga lyabwe yali mu buki buyinza tolina wamulopa yali mu buyinza bwe twajja ku mulembe gw'obote abalango baakola kyekimu naye abalango n'abakyoli boogera olulimi lwe lumu bamuliraano nga bwe tulaba ffe abaganda n'abasoga boogera olulimi lwe lumu luluwo kaakati n'abakyoli bakiyingiramu ne beefaananya abalango obote yali mulango kaakati obote omulango n'alonda bakomanda babaziriyo olala okero nga bakyoli baali bakwatagana nnyo kati abalango n'abakyoli nga be bali mu buyinza obote waggulu omulango ye president bano abaddako wansi bakyoli ba komanda waliwo Tito Okero ne wabeerawo ne Baziriyo Olala Okero
kati abo bonna baali abo bo baali bacholi komanda ba amagye ne president nga mulango kati abalango n'abacholi bakole fujjo jitirivu toyina kyosobola bagamba ko toyina wujja balopa nga babikola kubanga owaabwe yali mu buki yali mbuyinza ne babba ebintu by'abantu ne bakwata abakazi ne bakole fujjo jitirivu kakati abacholi ne bamaliza bajjeko obote omulango bwe bamujjako Tito Lutwa Okero nafuka president komanda amudirirawo ye Bazilio Olala Okero ne gujja bagira bombi bacholi ne gujja bagira abacholi nabo ne batandika kubanga ali mu buyinza wewaabwe fe tuli mu kintu olya be bali mu kintu kakati ku mulembe guno nagwo tulabyeko abamu abakikola nga bava president Museveni java balooza nti enkola eyo egasa oba ekyetaagisa ekitali kirungi kubanga eyasooka okuba Meja Lulangalanga yali wa FDC Lubalamira yamukuba oluyi yali ava president Museveni java ngalooza wa kitalo newankubadde nga president Museveni tabikkiririzamu tabyagala era bwakimanya balina okukwata bakuvunaana eyaddako kuba omupoliisi Matayo Kyaligonza ava president Museveni java mu west nakuwa traffic uli kakati ekitwewunyisa babakola ki bano babakola ki kati njagala kusomesa president Museveni ne bali mu government ye buli kyemugaana okukangavvula abalaba kikoppa nabo bajja kikola ono omukazi student wabali kiki kye bakola Matayo Kyaligonza bamukola ki bwe yakuba omukazi wa traffic y'oluyi ne watabawo kyamukolebwako kyasomesa abalala byebino kati bimulaba efuse enkola anti tewali kyamukolebwako singa waliwo kye bamukolako ono yanditegedde nti naye kijja mukolwako talina kyeyalaba kyeyavudde akikola kyosomeseza no kikulu kya bulanzi abalamuzi bawa ebibonerezo bakita deterrent okuditaringa okuziiza gw'omulala oleme kikola kyebava bawono gwe bakutte ne bamuwa ekibonerezo Matayo Kyaligonza kiki ekyamukolebwako abantu bamaliriza bagamba nti ati tunakola ki batere embundu batunga obwogerero kati bwe bwogerero no nonyereza avaawa amanya ge gasugabulira abantu sagala mutitizi nkulaba okankana nze tondetanga wano ng'okankana asikankanye abantu babulira erinnya ne gyava byonna nkwadde okusaggwa batukwate ensonga gwali muzigu saze gwe mukugu wange yogera erinnya lyogere bwe batunona abatunone nze bansibye emirundi egiwera lwaki basiba nze omu programu enasigalira awo nange nyino sigale no manja sira bakwate nze oleta omulala sikuleta mulala nze nsigala nkuba enduulu aledi ejja kusigalawo balinafuna omukozi omulala nze nandisigadde no nga nze ndaja na bannange ali wano ali wali ono naye mulabe gyava nkubuulira ensonga ezireetera abantu okukola ebyo abantu nga president ava mu saidi yaabwe mu ggwanga lyabwe wano mu Uganda batera okubeeramu obusiru ne balooza nti ffe tuli mu kintu owulira ne batwalira amateeka mu ngalo kigambo kikyamu okutegeera kati oyo omukazi erinnya naliwulidde owulira nga nalyo liveeyo mmanga liyita mpigi nerigenda Masaka kati yongerako ekyalo ekiddawo lwaki otitiira amadde nzira Kampala balega Masaka mpigi edda ssebo nzireko Katende ntuke Masaka nze njogedde Masaka kuyogera kiddako byatonde mbalala paka ku boda otandise okuguma kati twogera byalo guma
kakati ekyo kireetera abantu ali mu buyinza waffe banankola ki kubanga omukyalo oyo singa yalaba ekikolebwa ku bali abalala teyandikikoze emmotoka gye badde avuga teriko third party ogwo musango yavuze ng'ayogerera ku ssimu ogwo musango kati bakuyimiriza mu kifo ky'okugamba nti nsonyiwa noyagala okulaga nti oli katonda wano ku nsi oluyipa si lwe lwasoose ng'oggyeko omusango gw'okuvuga nga tolina third party n'oggyako ogwokubiri okwogerera ku ssimu waliwo ogwokusatu yamusindisa enkofiira n'egwa nebwatandi mu kubyeri ekyo kimala gwe musango gumala gwokka gwemalira namupushinga enkofiira neva ku mutwe n'egwa ekyo kakimala nebwatandiza taddeko luyi kati ye yalumye yamezze n'okuluma n'aluma n'agattako n'okuluma in fact ne motoka niyo yandibadde ine ebijogerako nga bituufu era guno gukko kulumba musirikale nagwo munene kyokka emmotoka newankubadde nga ebijogerako bituufu yes olinda musirikale n'akola byakoze na kakati okumusindika enkofiira n'egwa ekyo kyokka gwabadde musango kati laba n'akomerera omusumaali ogusembayo mu ssanduuke n'amukuba oluyi tewali mulugwala asobola kikola tebakulimbanga tewali muteesa asobola kikola okujjako omunankole akimanyi nti Museveni yali mu buyinza ava waffe ebyo nze nsobola byogera nze nkulaba olina kati oyagala kukankana kuddukana mu studio asobola kudduka nze mbyogera kubanga ebyafaayo mbirina buli ggwanga eribeera mu bukulembeze abantu abava mu ggwanga eryo wabaawo okwewaga president gy'ava batera otukolako effujjo batera otukolako effujjo of course tebabeera bonna wabeerayo abatukolako effujjo abamu abayinamu ako nti ffe tuli mu kintu naye nkigaziye katonda tona kigaziya ndabyeko wano Jeno Muhoozi y'omu kwasinga okuba hambo ng'ali ku kkubo abantu bayinza okulowooza bakuwaana bwanyina kujubisa tujja kutuuka waawo ekali ndowooza maliriza ekyo kireka jojjo okulagaawo kubanyaga nti abamu kikibawaga nga ate aba basinga amaanyi bwe twogera ku basiiwufu b'empisa tetuyinza tekulekayo abatasiiwuse tulina nabo beebaza of course kaakati faamu ezaali eza gavumenti era kati nangirira abazirimu basabe nnyo President Museveni afuga emyaka emirala 2 bo baffe nga Museveni yakyaliwo bamulekeo kubanga alijja agenda kuzeddiza abazitwala bavaawa kantandise ebigambo ebinankwatisa nagamba bwino nze gwe nina omumanyi efaamu obote ziyatulekera abazitwala mulimu omukalamojja nawulira nako nifaamu oli yagitunda nga abazitwala mulimu owesebbeyi mubazitwala mulimu ava emmadi faamu zaffe zoni zaali eza gavumenti ezaali ezente zawaali emicungwa waali ebiki bazegabanye abazitwala baawa bonna bava sayidi egi teri mu Uganda asobola byogera ebyo okujjako nze nawulirako maifu Minister of Agriculture era ajanye president nawandika amabaluwa kakati Minister Bright Rwamirama yagamba president n'amugamba nti faamu y'enjeru Kahindo tafiire yajeddiza Minister alopa Minister mune bonna bava MWANKOLE gwe baloopera naye ava MWANKOLE simaka togo kawulira nti Minister yatutte faamu yaffe kubanga Bright Rwamirama yakulira amagana yewe ebisolo nga gwaloopa MWANKOLE munne faamu yagitutte nendoza ng'oli mu maddi osobola okikola ekyo kiba kizibu ng'ova Moroto Kaperebyong apak osobola okikola ekyo president waba ava mu saidi yo wabeerawo ekintu ekiwaga abantu kati Kahindo tafiire
ali involved mu bintu bingi oba otya nnyo ndeeta ekirala leeta bakwata Kahindo Tafiire ng'apaakinga sukaali w'e Kenya amuteeka abakozi be bakwatira Kenya nga bapaakinga sukaali bamujja mu nsawo zino bamuteeka mu nsawo endala eziriko ebiwandiiko ebirala mulowooze nti ono ava walala naye nga bakyusa bukyusa bamujja muno bamuzza muli Kenya n'ebikwata Kahindo Tafiire bamukola ki mbyogere ku mpewo buli lwe mugaana okukangavvula abanene abalina ensobi ze bakoze bano abakuba aba traffic MP bajja kuzaalibwa bajja kuba abantu MP kubiri ensonga tugimalirize okay tukomye wali nti ekyo kyemugaanyi okukangavvula bannaffe abalina effujjo lye bakoze ne mugaana okubakangavvula musomesa abalala okukola effujjo lyerimu senga buli eyali akuba omuntu nga wamagye n'okuba omusirikale nga bakangavvula senga twakozesa omukisa gwa Matayo Kyaligonza bwe yakuba wa traffic ku kkubo n'akangavvulwa ono omukazi teyandikubye musirikale talina kiyalaba kye baakola oli okyekera courts kiziva zibonereza omuntu abalala abatannakikola bayige bamanye nti kibi tetujja kikola kati buli akuba tebamukola ki tebamuvunaana kankwe ekyokulabirako ekirala minisita yali minisita yakuba omuwala munnamawulire ekikonde mu lubuto minisita bamukola ki ate nga yalina mu kuvunaanibwa by the way nga mateeka ge gamukutte mu akakadde yalina emisango gyali gikwatagana ne sente ez'enguudo biki katoseeyo biki kakati minisita bamuleka gavumenti nga tokangavvula abanene ne bakola emisango ne bagenda scot free nga tebakwatiddwako oba osomesa bano abawansi abatono nti namwe mukikole balinga tebana kye babakola kigambo kikyamu nnyo okuddira eggwanga ne mulyawulamu nti bano banene bano batono omutono bwakikola yakwatibwa kati omukazi bamukutte minisita bamukola ki katumwogere ebyandaala yakikola kati minisita byandaala muwala we yafumbirwa omu ku baaliko ba CDF Chief of Defence Forces abakulira amagye g'eggwanga okitegera kakati abo ne balowooza nti bo tebajja kukwatibwako era tebamukwatako kati bano abawala ne bakiraba naye bw'asunguwala nga naye olipya gamba ng'oli talina kye bamukola oli tebalina kye bamukola so twandibadde tutandikira ku abo abanene kankuwa omulala Kibuule yali minisita w'abavubuka yagenda ku kifo nga waliwo bano abakuumi awulira omukuumi namugaa nti munange tulina okwaza abantu okulaba abayingira gwani atamanyi nti nze minisita otyo teke n'amusamba bamukola ki ati omanyi naganize ndi encyclopedia kasi oyogera ku Uganda olitanga Basajja Mivule fujjo nga lingi kati abo bonna ate abo bo tebava president gyava naye baali balowooza nti bali connected ku president nga befudde enzige befudde abali ku lusegere baga kubukana nzige bali kimu kati ne beerabira nti boma yanzi kati baagala okubuuka n'enzige n'okubeera obubeezi okumpi n'abo abali mu buyinza naawe osobola okufuuka kiwagi okubuutya omukazi ali ku mulimu gwe akugambye please wano twaza kati bw'ataakwaza kamera ne ziraga bakama be ne bakiraba nti waliwo baatayaza laba omukazi bagenda omugoba ku mulimu otegera tuteka kubeera bubeezi civilized otegera ozizza omusango ozizza ogwokubiri
omusirikale yogera ne mu buntu omukuba otyo lui so twebaza Katonda nti gavumenti ene erimu abanene olabye President Museveni bw'abadde awolereza General Nalweyiso Nalweyiso alina amaanyi mangi mu State House awo noli yaleta ba investor Abu Mukasa naye General Nalweyiso talina gwe yali akubye luyi tetunawulirako nti General Nalweyiso alina gwe yabbako ettaka omukazi oyo Museveni amwagala okukamala era olaba bwe yamuwolereza okukamala wano n'ayogera ebirungi byonna byakoze Nalweyiso alina amaanyi mangi tewali muntu yenna gwe twalira tulabye ng'amusongamu emmundu oba n'amukuba oluyi oba n'amubbira ettaka lye n'agoba abantu ku ttaka nga bwe tulaba olaba omuntu abeera bubeezi mukwano gwa Jeno n'anyaga ettaka ly'abantu kati namwe mwamala kuvaayo wano mu pyero yo waliwo abaali babitandise tewabawulira so twebaza Katonda nti waliwo abantu nga bajjeno Nalweyiso ku maanyi amangi ge balina obuyinza bwabwe ne batabukozesa bubi twebaza Katonda Jeno Sali Musale muganda wa mukulembeze ate Jeno naye ndowooza Sali Musale abeera kubanga ali ku mulembe gw'Obote oba ogwa AMIN senga be yakatta abantu president bayinza n'okwerabya lolo ya Sale mu gavumenti eno ngejja Sali Musale talina muntu yenna gwe yali akubye luyi talina gwe yali asambye tetulina bikodi ffe nga bannamawulire nti oyo Sali Musale yalagira bamukuba amasasi tetukiwuliranga nako era takikolanga ali mu mirimu gye naye ali mu magye nze nagendayo eggulu namusanga mu barracks wakati nenga nti ono alina amagye agenkanidde wano takola fujjo kakati CDF kati aliko General Muhoozi Kainerugaba nga bavumye mwana mulenzi by the way bombi ne Sali Musale bavumye ebintu bingi nga bavumye General Muhoozi omulina ababaka ba parliament abamanyiddwa ne gye basula ne gye banywera omwenge tewali muntu yenna General Muhoozi Kainerugaba gwe yali akubye luyi tewali gwe yali asambye tetulina muntu yenna nti yalagira bamukuba amasasi ne bamukuba amasasi n'afa nti General yalagidde so twebaza Katonda nti waliwo aboononefu naye waliwo ate be tulabirako okutegera era nze senga General Muhoozi yali atta abantu yali akuba abantu yali asiba abantu ebyekisirusiru sikulimba sandiyingidde Piero yu sandi muwagidde sandi munonyiza kalulu sikola bya kisiru ebyo biganyira abamajege okuddamu okuteeta okutuwoganyiza obugombe ku makubo General Muhoozi Kainerugaba kempulira nti alina abantu be yakutte n'abatulugunya nga Piero yunjivaamu oyo Basajja Mivule mwagala lwampisa buntu bulamu obutatulugunya bantu obutatta bantu mwana wa mukulembeze senge effujjo lyakula liyitirivu kati twebaza abo kati ono omukazi mugamba obanga General Muhoozi bamuyita omutamiivu bamujerega ne bamuvuma banamboza abo bamuvumye bingi tubirina twabirikodinga obanga bamutyoboola bamuvuma n'abala ne bamuwayiriza wawulira Kakwenza bwe yamuwayiriza mbu yamukwata Kakwenza nayogira ne General Muhoozi nanga nti nze Kakwenza simumanyi namumanya bamutumya amanya okutegera bw'abanga tasobola kuba muntu yenna luyi bagamba General Muhoozi mutamiivu mutubuulire ebbaala gye yayingiramu n'akuba abantu amasasi muganda wange yennyini owo yali wa UPC yagenda ku mayiro 8 awe Rutete bala bagitanga Moonlight Bar muganda wange Rutete wanunga wakava ku mbuzi Gaza Road ku mbuzi ku 7 ni wali ku mayiro 8 ku luguudo lwe Gayazolo nayingira mu bbala nakuba abantu amasasi
omu bali bamuyita Kyofuna omu bali bamuyita Edward mutabani w'omugenzi Lutalo omulayi yafiiro bali bamuyita Bulega mutabani wa Bulega awe magere mu kito nze sibisoma buli kyenkuwa yakuba abantu amasasi tuombe president mudakike mtu kubanga wa UPC ali mu kibiina kiri mu buyinza Bale Francis nasoma naye wampe wao abamanyi oluguudo lw'egayizo bayita ku kakomera awo Bale Francis weli abeera naye kati we bamuzaala yali apangisizza wali ku munana oyo muganda wange bamuyitanga Mutumba yali wa UPC namukuba amasasi ne chairman ow'ekyalo bamuyitanga Kasozi chairman gamukwata mu kabina ye Bale ne gamukwata mu kifuba enkeera twakeera kuyimba ffe abakwaya agenza asomose yali wa UPC kakati Jeno Muhozi mwana wa mukulembeze yakulira amagye abadde akulira SFC ani gwe yali akubye oluyi so obanga abo tebakikola kati gwe mukazi effujjo lijjawa kyenva mbagamba nti mpagira Jeno Muhozi kubanga ddala asobola okugogola eggwanga lino talina record mbi naye be tulinako record wadde baganda bannange sinza kubakkiriza kulembera ggwanga lino oyo yenze ne bobera muganda munnange sisobola kati byandaala ne bwe yesimba sisobola mukkiriza kufuga ggwanga lino no minister nokuba omunamawulire omukazi n'omukuba ekikonde ate wabi ate n'omukuba wabi mu kabuta akato nga mpagira gwe kubanga oli muganda ogambye nti mulimu abefudde amayanzi so ndowooza tubere civilized oba kuwa ekitiibwa oli minister oli mbaka wa parliament weise ng'ekitiibwa kiwe kiri honorable eggwanga lyaffe ffenna litunyumire ensi yaffe tugyeyagaliremu ffenna weewaawo katujje obubaka buno atuuliza tukomewo ate era bwe tukoma tugenda kudda n'ensonga nnyingi kwe tugenda okutandikira lunaku olw'eggulo bannakibiina kya National Unity Platform abaakwatibwa abamu ku abo 16 bakkiriza nti kabakanye ne government misango nti ddala bagiza bafune ekibonerezo ekisaamusaamu ne bayingira kye bayita plea gye bakkaanyaako olunaku olw'eggulo kooti ekozesa bannamagye wansi wa Ssentebe Robert Mugabe Brigadier General basingisiddwa emisango gino tulinze kuwuliza bibonerezo byabwe mu mateeka kugimu ku misango egy'abasingisiddwa mwe muli okulya mu nsi olukwe okusangibwa n'ebyambalo oba okusangibwa n'ebintu ebyekuusa ku magye kuliko ekibonerezo nga kyo kiriko akalabba kati nno naye ndowooza engeri gye bakkaanya tulinze tulabe tutuuse tugenda kubanga tutunuulira bannakisinde kya National Unity Platform jo abasaliddwa oba basingisiddwa emisango nga bo bennyini be baavayo ne basaba ne bagoba ne balooyazi baabwe ne bafuna abalooya ba kinnamagye ne bagamba nti tusaba tusonyibwe twawubisibwa emisango twagiza in court bo bakyogera era 16 ku bano ndowooza ogattako n'abasatu bamu 19 so tulindiridde kulaba kooti egenda kubanga ebawa kibonerezo ki kugambye nti kujja abasinze kuliko ogw'okulya mu nsi olukwe n'okusangibwa n'ebintu ebitakkizibwa kubeera na muntu wa bulijjo nga birina kuba bya bannamagye naye obubaka buno mu dakiika emu kambujjewo banafu ab'MTN bakutegeeza essimu yaabwe emanyiddwa nga kabode smartphone eri ku mitwalo 19 ogifuna mu maduuka ga MTN gonna okwetooloola eggwanga era nga bakwerako ndeta wa GB 2 buli mwezi okumala emyezi 8 mulambirira banaffe aba Stanbic bongera okubanga bakujjukiza nti kakati waliwo enkola mugenda okubanga oyita okubanga weewangulira oba okubanga okendeza ku nsasanya y'ensimbi z'ogulirako ticket era nga bakugamba nti bakuteereddewo akazannyo kogenda okubanga ofisaako $200 naddala gwe ayise mu nkola ya Fly Emirates era nga bakugamba nti ojja kubanga osavinze $200 ku kazannyo kano ka promo code kali UGSTB24 era nga okozesa Stanbic Visa Debit or Credit Card ogenda ku www.emirates.com nobeera nga obookinga Stanbic Bank bagambye it can be ate banaffe aba Centenary Bank bongera okubanga bakujjukiza olina omukisa okulaba nga okozesa empeereza ya Sente Mobile ojja kudownloadinga app eyo nyigesa 214 gobere emitendero sindiko gyo sente obanga obaako transaction zokola nawe ayagala okubanga ofuna ka school fees loan bayina kibeta Sente Education Loan ogenda kubanga mugana wange ofuna loan eno mu ssaawa 24 osobola okubanga fees zino
bino abaana balime kubanga batataganyizibwa. Central Bank of Bank budgeted by Bank of Uganda amateeka n'obukwakkulizo byo bigobererwa erigwe munnange atuliza era atugoberera katuweeyongereyo president tutandikirawo kuba nabana basingisiddwa emisanga ba NOP endaba yo eri etya kyade mu risiki malaga kkiriza waliwo olutalo lwali Nigeria eyo olutalo lwayinda lwali lw'amaanyi mu Nigeria bantu ne ba business ne zifa byokulya ne bibula twali tanga twalwa Biafra lwokagala okwekutula kakati abamu ku baali abakwate nga bali mu makomera baali nawo bafukanga omusulo enkalamata n'ebbugumu eryalinga muli nga basalawo omusulo katunywe ogwono ogugumu gutereke gwe tujja okunywa olw'eggulo okutegeera mbeera y'ekkomera kati n'ebizibu ebyalimu nga tewali mazzi we gajja kuva bawalirizibwanga okutereka omusulo gwa buli muntu katunywa ogwono ku makya saawa 6 kasana ebbugumu libalingi tujja kunywa ogwono ogugo please gufuke bulungi toguyiwa ku seminti gwe tujja okunywa olw'eggulo kati embeera bw'ebeera embi mu Bayibuli tulinamu enjala eyagwa abantu ne bateesa nti tugenda kulya mwana waani leero twanjala katuli owa Arafat leero n'enkya ate luli ku lwokutaano ne ku lwomukaaga tuli owa Nsereko kati omuntu yenna anenya abaana bano leero 22 lwegiweze emyaka 4 bukya bakwatibwa leero abatana kitegeera giweze emyaka 4 nga bali mu kkomera bwe bagamba nti abange tuteese ne yatukwata tuwone olumbulege lw'ekkomera baba bakoze ensobi ki kubanga gwe baali bakolera Bobi Wine wabalimba nti Museveni omusobola ne balowooza essaawa yonna ogenda kumuggyako wabagamba tajja na kuweza mwezi kati omusajja tuli mu myaka emeka tuli mu myaka 4 essuubi libaweddemu baleka abakyala bagenda kuvaayo ng'abakyala babeebakako nadda bazzadde n'abaana batali baabwe abali abapangisa buzigu bwaggwawo dda baleka abaana bagenda kuvaayo ng'abaana tebasoma bafuuse bakireerese balina n'emize emirala abaali bapangisa bafuna amawulire nti omukazi bamukasuka ebweru gwe oyagala babeereyo paka gavumenti lweri baleeta mu kooti ne gavumenti yeeremye bo lwaki tebafuna shortcut bali nkugambye nti okusobola okubeezaawo obulamu bagamba omusulo temugujolonga gwa bbeeyi mugukwate bulungi tunywe tuleme okufa tusevinga obulamu bano bagambye kuteesa waliwo ne betumanya abaali abaana baabwe mutalo wa Biafra baali abaana baalya n'emmese mbeera bano bakugambye nti please katuteese kuteesa buteesa kyenkanakana n'okulya omulambo kyenkanakana n'okusala omuntu omulamu omwana wooli taata we naye nakkiriza tutaase obulamu omwana azikiriza katumulye
Nene musera. Ne taata w'omwana n'alya ku nnyama y'omwana we. Embeera bw'ebeera embi yeekozesa ekyo. Ekkomera terisoboka. Ekkomera nabeera mu safe house manyi kye njogerako. Omusajja abaddeyo emyaka 4 akugamba katuteese n'olyoka olufuula oluyimba n'onyiiga nnyo babeereyo. Ati bagamba bawaliriziddwa. Bwe bakuwaliriza n'osigala mu busiru n'ogamba nti kaŋŋaane sirabanga musiru akwenkana bano bwe basigalayo ne babasiba emyaka 10 Bobi Wine oyo kuliko kwabo ng'akuta obuyinza gwayinza okuba minisita. Bafiira ki bakazi batu ne basajja batu bafiira ki abamu tebalina na buyigirize bumusobozesa kubeera RDC. Bw'oli kwata gavumenti oli tukolera ki kikyagenda okubayamba. Twalaba nga babuloga bagenza okulaba maama mukyala w'oli omugenzi Yasini gwe battira mu mmotoka ya Bobi Wine ng'agamba obuyambi tetulina tubonaabona abaana ne school fees tunazifuna. Obanga n'ogwe battira mu mmotoka yo namwandu talina kaafuna. Kakati ate bano abali mu kkomera tojja kwata buyinza obayambe. Ekyokubiri bategedde abavubuka bana badde makomera bategedde nti Bobi Wine tebakulimba tewali kye batamanyi mu kkomera kifa bweru babiwulira. Negudi yakingamba ko mabirizi ngamba abaana batuuka mu makomera essubi lyabagwamu dda. Bakitegedde Bobi Wine tasobola kujjako Museveni yabalimba. Tebakyasobola mufiiririra tebakyasobola. Bakitegedde sente sennyonyi ze balimu. Bakitegedde Bobi Wine sente bwino yabatuukako dda nti Bobi Wine sente zaafuna okuva mu America okuva Canada okuva Bungereza okuva South Africa bazita chapters sente mpitirivu bo bafunira muwa. Bakitegedde ne babuuka bwe kiba kyetaagisa kuteesaganya ne gavumenti katuteesaganya ne gavumenti etusaasire etuwonye okusinga Bobi Wine owaffe atatusaasira eyekusa ne mukyala we n'abaana be. Bwino ina bamufuna eruzira mu makomera giba. Bamanyi nti bano abasajja baatuuka embaga ze bakola baziraba. Ennaku zino kati Bobi Wine avuga eryato baliraga ku Facebook ali mu lyato ery'ebbeeyi lya miliyoni za sente. Babiraba ne bagati Katonda wattu bakwita kujoga balaba emmotoka omwana we obulamu bwali mu America Benz biki ne bagati tufiira ki struggle otegera. Kakati bwe yalangiridde nti nkomawo 2026 ne bamanya nti struggle yali yakujjako Museveni ono asazeewo kati kumwesimbako bwesimbi bamwe sente za iPod obuwumbi bumeka buli mwaka. Yakiriza abaana babifuna kubanga struggle ya Bobi Wine teyali yakwesimba ku kalulu ne mwami Museveni yali yakumujjawo n'akalulu nga tekalina kubeerawo tewalina kubeerawo kalulu. Ekyo kye kyasindisa abantu ne basindika Bobi Wine kubajjirawo mwami Museveni oba atya tebamutumanga kumwesimbako kubanga tasobola kumuwangula. Tasobola bamutuma kujjako dictator. Kati bagenza okulaba dictator yabikyusa struggle n'agivaako kati naye akifudde political party yesimbawo ne bakitegera nti political party mwami Museveni agiwa sente. Okutegera nti Lubongo ya sekretary general w'ekibiina ekya NUP nga batongoza ekizimbe kyabwe headquarter yabwe yayimirira Kadaala n'agamba sente zino otegera gavumenti yazituwa kubanga bafuna sente buli kwota buli myezi 4 muteekateeka political parties ebibiina n'alangira nti zino sente gavumenti ziyatuwa. Kyovudde owulira nga omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti yabatunuddemu
n'agamba nti iye ekifo kye mugamba kye mwagula milioni 8 nga kisaana 15 nga tekijjaamu bwe yagambye bituuti yafuluma naawe ebizimbe bye mwazimba nga sente ze mwogera si zeezo n'abaga nti n'ebintu bye mwagula mu sente gavumenti zeebawa nga tewaalingawo okuvuganya okubiidinga mwesaliranga obwesalizi nti ono mukodomi yabaatuguza kino ono yali besitimani wange yabaatuwa kino ekitakkirizibwa mu sente za gavumenti kyovalaba gavumenti yabiyingirira kubanga si zaabwe ezazimba ekitebe za gavumenti eri abaana babiwulira nti gwe twasindika mu struggle ajjeko dikiteeta ate ali mu gavumenti ya dikiteeta emuwane sente okurwaninga emirimu gy'ekibiina abaana balina kubuuka ne bagamba sebo dikiteeta tugonze tusaasire tutunga obwogerero. Wait a minute. Ekitebe kya nupu kya gavumenti yebawa sente mu nteekateeka y'ebibiina okubibeezaawo okitegeera kakati bano tebaabatuma kuyingira mu nteekateeka eyo gavumenti oyina ogiwa ensaasaanya yes kasiteekuwa sente eyagala accountability wazisaasaanya otya kyovulaba nti kali omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti abalingiriza n'alaba nti bye mwayo bikyamu eri ettaka terigula milioni 8 lisaana mu 15 ebintu byonna bimwagulanga nga mukozesa sente za gavumenti tewaliwo kuvuganya kuno okwakolebwanga okutegera kakati abaana ne babiwulira abaana batuwulira nga twogera nti ofisi ya Joel Ssennyonyi eya leader of opposition efuna buwumbi batuwulira nga tubyogera ate nga ge mazima efuna obuwumbi 3 Ssennyonyi yamanyi bwabukozesa n'alambula ko wali Rubowa n'alambula ke kolero lya Roko n'agenda ko wali ku ddwaliro n'akola accountability batuwulira bamanyi nti bano bakola sente ne bakibuukamu tewali yabakase they just came back to their senses ne bagati this is the reality these guys are making money we are getting rotten here let's get out never devising out means ways of getting out buli omwatu ataseru yetaase yekka bisigade tunabiraba kati emyaka eno olemeddwa okujjako gavumenti abo bana boyita basiru babuse wabagamba Museveni tasobola kumalako wadde omwezi noga mwaka bana mole mwampulidde bubi sinayogera ko nti mwaka mwezi nga Museveni atufuga mwezi mulamba kati myaka ena abano bayita basiru bategede nti gwe musiru kubanga oli kabwa kaganda akabogolera enjovu Museveni yakulemye video baziraba ngogamba tosobola kudamu kwesimbawo ne mwayi Museveni ngati wali kikyuseeko Museveni yakubba era yaliwo eyasoma nti Museveni yawangudde Electoral Commission era yagenda okusoma kakati atosaze okomewo obamu amagezi okomewo eri abantu bagamba nti bakubba kati eri abantu bagamba nti tumala biseera laba atagenda kuyingira mu kalulu teri plan ndala bademu bamwongere sente talina plan B kubanga bwayingirayo era jakomawo nga yalina abawagiza abasingo ba member ba parliament abangi government era gwe wa sente nyingi okutegera kati era agenda kola bakozi sente abana ko bo fe katukibuukemu kati ekirala sigwe gusoose Bobi Wine alina kyatabulira abantu kampulirize waawo lwe baba kwatire kalangala Nubia Nili Edi Mutwe Bobi Wine babata abaana bonna byali nabo ne bagenda mu komera bamutera ku diruki lwaki tiyagaana n'agamba kansigale munda nange munsibe obanga musibye abaana bange tembasiba bokka lwaki yakiriza n'avaayo kubanga tayagala kubeera mu komera lwaki ali agaliza banne Orano wendetere ekibuuzo kyange nyine ekintu kyesitategeera bulungi bano bwabanga Kyagulanyi baba kwata naye Nubia Nili bamutadde edi muntu bamutadde sirabanga ko edi muntu na Nubia Nili nga bagenze ku reportinga simanyi misango bajja akoma ekyo kimu ekyokubiri
okujja kwa okunyigiriza abana lwaki government yandibadde babeeza mu komerero nebbanga ngono gwe bagamba nti gwe bakolera oba ye yabalagira obanga yandibadde omu kubaweebwako obujulizi yali bweru kakati ekyo kankyanukule bwendi bannayuganda bwe banditegeeredde kwekyo kini kyobuuziza lwaki Bobi Wine nannyini baana bano yabeera bweru ate abaana ne babeera munda muzookoke mutegere nti waliwo diiru wakati wa Bobi Wine ne President Museveni mu nsi yonna tewali dictator ayinza kuleka Bobi Wine abeere ebweru nkuwe bwino mpa bwino Kenya ku muliraano wano Vice President bafunamu kalinki katono nti okwekalakaasa yakusanyukira yali mabega waako bamukunkumudde omukono mu kibya gakyagwa ali ttale parliament ali ttale toyinza kubeera nabwo ali ttale bakitegedde mu magezi kankuwaye kali light Bobi Wine okwekalakaasa bwe kutyo okufiiramu n'abantu ng'abeekalakasa abagambye tugenda kujjako gavumenti ya dictator n'abanga ali bweru ani yabaloga n'okutuuka okusiriwala bwe mutyo ne mukkiriza nti ddala n'akyemalira nga bwe bamuyita Bobi Wine ayita Museveni nti n'akyemalira Museveni n'amuleka n'ayinaayina n'abeera ebweru ng'abaana abeekulubusiza ku Bobi Wine bakwata Bobi Wine tebamukwata muli basiru nkuwa ekirala twetaaga ssente wano okukola enguudo okuzimba amalwaliro okusomesa abantu okukola ebirala Bobi Wine agenda mu bazungu n'abagamba temuwa Museveni ssente n'abazungu abamu ssente ne bazisiba owulira naye nga gavumenti ekwata ssente buli myezi ena neziwa ekibiina kya Bobi Wine eyagaana abazungu okutuwa ssente gavumenti ate ekwata ssente neziwa ekibiina kya Bobi Wine buli myezi ena milioni 4 n'okusoba buli myezi ena babawa gavumenti nekwata ssente neziteeka mu ofisi ya Joel Ssennyonyi abagamba abazungu temumuwa ssente Museveni temumuwa ssente ne bamuwa obuwumbi busatu obuwumbi busatu obusiru bwe mwayonka buyonke okukkiriza nti bano ddala bavuganya gavumenti muteekwa kuba basiru nnyo okukkiriza ekyo dikiteta ki ng'ova bweru n'oyimirira mu lukiiko lwa United Nations olw'amawanga gonna n'ogamba nti mu Uganda okuvuganya mwami Museveni ebintu bisatu birina okukubeerako ekisooka olina kubeera mu kkomera ekyokubiri olina okudduka n'obeera mu exile n'ogenda mu buwaŋŋanguzi ekyokusatu olina kufa ate n'omaliriza n'olinnya ennyonyi n'okomawo Uganda n'oyita ku kisaawe ky'ennyonyi nga tebakutte n'ogenda eka mukazi n'akufumbira kyayi aliko amata n'olububi n'akusikira n'eggi n'okera n'otuza olukuŋŋaana lwa bannamawulire dictator n'atasindika mbwaze kujja kukwata ku bye wayogedde ebweru mu abasiru ne mukkiriza nti Museveni ne Bobi Wine nti beerwanyisa muteekwa kubeerako ekikyamu tulina ebyafaayo by'abannakyemalira teri nakyemalira asobola kuleka kubeera mulamu tekiriyo era mu abakirowooza muli basiru nnyo muli basiru AMIN nga tayinza kuleka OBOTE nga tayinza kuleka olowooza Museveni yali musiru okudduka n'agenda erweru neyekweka mu nsiko yaita kimanyi nti OBOTE agenda kumutta Bobi Wine ali wakati mu kibuga Kampala kale mwasiriwala alwanyisa gavumenti ogijjako ali mu kibuga Kampala asula magere muli basiru bazibu muli basiru omwana andeso wa boda boda yavugako ebintu ebimu n'abitwala wali wajjeweru Ssennyonyi alina abasirikale babiri ba gavumenti bamukuuma ate balwanyisa gavumenti kugijjako muli basiru kale n'akyemalira n'akuleka ng'oli mu kibuga wakati Andrew Kayiira nga balwanyisa OBOTE badduka Nkwanga yadduka Museveni yadduka ono alwanyisa dikitata ng'oli mu kibuga wakati Shangarai
Zimbabwe yalangirira bulangirizi nti nze mpangudde. Mugabe n'alagira embwaze bamukuba emiggo nze kyamanyi gye gyamutta. Morgan Shangarai bamukuba emiggo yafa talina ddiba lyonna ku mugongo. Of course tiyafiira waawo. Waitawo akaseera. Bobi Wine n'agenda ng'agamba abantu kulumbe nti nze president, n'ayingira mu kkanisa kulumbe nze president. Balevirandi ne bamusabira emikisa bafaza bafaza ne batandika okukolokota gavumenti ya Museveni n'abaleka oyo abaira dictator. Dembe ly'obuntu yaleeta kati kankubulire dictator muvemu obusiru. AMIN ekyatisa oyo musajja Archbishop General Ruwomu yakulembera bukulembezi ba bishop omwali Bishop Kawuma, Bishop Danstan Nsubuga n'abala ne Bishop Kivenjere ne bagenda mu State House ne bagamba AMIN nti okutta abantu nga kisuse, abantu nga babatwalira mu buutu babakidnappinga. Ne boogera bayogera bwe bafuluma babatuka mu lujja n'asindika omubaka namugamba genda ompitire Archbishop. Najja namugamba nti Archbishop president yakuyita achana kyagala okugera naawe. Bwe yagenda teyadda. Teyadda bamukuba amasasi mu kamwa. Dictator bamumanyira Archbishop wa Church of Uganda General Ruwomu bamukuba amasasi mu kamwa kwasamya kamwa ke ng'akasamiza dictator. Bobi Wine alangirira okujjako government ku bafu mu kanisa kulumbe mu press conference neerangira nze ndi nakyemalira nze nwanyisa Museveni sikirumamu n'abeerawo. Era mu abasiru ne mulowooza nti Bobi Wine Museveni waliwo alwanyisa munne abalya mu kimu ne gavumenti eno bagamba nti waliwo ebitagattawo bulungi. Otula ku misango mukulu Kyagulanyi gye bandibadde bamuggulako bejjamuguddwako ku misango gyonna gyali akwatiddwako mulimu eminene giza n'okukira ku gyabano baleeta ogwaruwa ogw'okwagala okukuba mu kulembeze. Tujjukira amayinja gakasukibwa mu kulembeze naye nga buli omu yeebuuza engeri emisango gijavanishinga ne gibulirawo mu bbanga bwe gityo taddangayo mu koti ne batulira ne bana abaana obwandibadde ng'obusangosango bubamazza mu kkomera emyaka ena. Abantu baga nti waliwo ekitagattagattaawo. Tebigatta. Dictator akuteekako n'ebyotakoze bwe kibanga kituufu ddala Museveni dictator. Bobi Wine okulangirira nti nwanyisa gavumenti ogwo musango self confession tewotaka kuna mujulizi mulala yenna bayita bulesi ntambi mu kooti ne bakuwanika kalabba. Bobi Wine tebamutta ogwo musango gwa naggomola ogwo kwagala okujjako gavumenti. Bobi Wine teyeetaaga na kuleeta nti gavumenti ekyanoonyereza obujulizi. Ekyo kyokka lutambiro baleta mu maaso g'omulamuzi n'agamba nti bakuwanike kalabba genda bakutte. Tebamutta. N'agenda n'akunga abantu bonna ababeera batudde oba basiraamu oba bakatuliki oba balokole n'abagamba nti buli omuntu alina okukola kisoboka, buli muntu akole kyasobola tujjeko n'akyemalira Museveni. Ekyo kyokka incitement okukuma mumulira abantu teri amukwatako. Lwaki abaana b'abantu bano balinga abafuuliddwa saddaaka nti enjovu we zirwanira? Government eyagala mwe mutegeere muggwemu obusiru kyekindeese okubagamba olwali muveemu obusiru. Bobi Wine talwanyisanga ku Museveni. Museveni tosobola mulwanyisa n'akuleka nga toli wuwe. Aba NRM mu maaso awo tuli bibagamba be batondawo Bobi Wine. Bobi Wine n'abeefuulira bwefuulizi batonda Bobi Wine banafuye Dr. Basajja nga Basajja w'amaanyi tebamusobola ne baleeta Bobi Wine alwanyise Basajja ne yeefuula oli mubanda wa Kabaka ne yeefuula. So tewali n'akyemalira asobola kuleka. Nze nkubulidde tewali n'akyemalira asobola kuleka kubanga banakyemalira bonna bw'olaba ebyafaayo byabwe Kasavubu ne Mobutu Ezaire ono musajja Lumumba kye baamukola Kampawole Blaise yali dictator ng'ajja kuba dictator yakola ki? Thomas Sankara yamukola atya?
badikita babera batte babera bassi tebateesa bone waffe Amini bonna be yawamba nabo bonna yabatta yagamba bategedde bwe twakikoze tebakinkola nange bonna actually abasinga Jerry Rawlings baberamu ekizayiro ababavuganya Jerry Rawlings eggana bonna be yawamba nabo kinaana bonna yabatta dikiteta abera mutugumbuzi Museveni atasobola kutugumbula Bobi Wine mutugamba mutya nditela Bobi Wine alwanyisa Museveni alwanyisa dikiteta gatana kyakolako amateeka g'ensi yonna gajja mukwata naye atya kale gwegere byekisiru Mugabe tegali amateeka galiyo Bulaise Kampole buyatta Sankara teyafuga kyakulembera Rawlings buyatta teyafuga Amini abazungu be batuyamba wano tabera Tanzania senga tetakyaliwo wano kati government abana ebaleke tekimugana tubere sensible logic and reasonable enough abaana babakwata abatana ne kibakoze kyekinnuma baleka batya Bobi Wine ne ba minister be banamboze ba waswa mufumbira abavuma Museveni ne mutabani we buli kiseera tebabakwatako mwene musiru walambu era bali mu opposition balwanyisa dictator tasunguwala wawa kino ekintu kipange president tusibule Bobi Wine senga simulamu mukere ku makya mwagala kulaba dictator mulonde Basajja Mivule mfuke president w'eggwanga lino Bobi Wine ne banne bageze banvume oba bavume mukyala wange bavume mutabani wange nawe olangidde oba dictator nangira bulangirire siri oli dictator eriyo dictator asinga nze sibula mbatema ne mbattirawo nze sagala kummanyira mbatta senga bafu naze president Bobi Wine senga mutadda ovumane atoba naye kenyini mu kibiina kye Katonda taddibwamu tagambwako tomutunulira tomuwakanya tomugeya mukatunulira abana beto basongamu naye Katonda nzirwa kisibera Katonda eggwanga muli nayo mumpe eggwanga lyanti yagala kumanya ba dictator nze senga namutemyeko ddo omutwe president katuve nze ndi mutemu nnyo ndi mutugumbuzi senga nakatadde akasajja ako tuve wano president tuve wano tuve kati omusajja unabatema butemi bonna gavumenti onasigazaani kyonaafuga